Waliwo amawulire agatambula ku mikutu nti Mpuuga akulimu emabega. Amawulire ago agasaasaana kyokolagana ne Bampuuga. Haji gwe mukulabako ne mukwogera byonna byonna byenjogedde ndi wa kibiina ki? Sirina kasinde konna kenneesigamako. Nze ne boxer yange to the extent Haji ya Nuupu. Haji ogirabe? Njirabe. Nze sirina kasinde konna kwenneesigamye, ndi member wa National Unity Platform. President wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Secretary General wange ye David Lewis Rubongoya. Simple. MP Kampala Central addako. Ssaabakunzi wange ye Fred Nyanzi Ssentamu. Lopu wange ye Right Honorable Joel Ssenyonyi. Bano bonna abagezaako okuteekawo propaganda baagala okunnafuya. Kyokolagana ne Mpuuga. Nkolagana naye sikolaganangako na mwami Mpuuga yadde n'omulundi n'ogwo. Toyina sente ya no enziro gye bagezaako okunsiiga sirina sente n'emu. Nze mukama wange agenza okubeera nti ajjulula mu bulamu bw'ensi eno nga ne Land Road amanja emyezi 6. Land Road bambi mugumiikiriza. Era yaŋŋambye kwata mpola mpola tujja tutenkanya mpola mpola. Bagambye ebitambula nti interview mainstream ekupika nnyo. Ekuwadde nnyo mileage, ekuwadde airtime mungi, olabika okolera rujimu. Kakati ekisookera ddala bannayuganda abatuwuliriza. Bwe nzija wano ewa Saakoozi n'ompaamu emirundi ng'ena, Saakoozi tutambudde naawe sigwe mulungu ntambudde naawe ne Segirinnya. Nze mbadde n'abamawulire, ekisooka nze mbadde PR wa Honorable Segirinnya. Tosobola kunjawula n'abamawulire. Ate tosobola kugamba bamawulire nti oyo yabawadde kati nze nkwate ssente. NBS njiwe sente mmeka. Toyina sente. Haji Saakoozi bw'ompise wano neetaagisa sente mmeka okuwa. Principal agamba gwe bakuba akalulu de mabega w'oyo awangu. President waffe mutuufu nnyo. Mutuufu nnyo kuba ate bwe tujja abangi tuba tuwadde NRM opportunity. Nze ndiro yonnyo eri ekibiina era ndi mweteefuteefu okugenda mu maaso n'ebyekibiina bye kinaaba kisazeewo. Sebo obanyabo wetanira okunyirira kati kwa Julia Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala balina empeereza esinga okuba ey'omutindo mu bya saloni. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, manicure ne pedicure byonna babikolera ddala. Bakola full body massage, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring gatako ne makeup webika byonna. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka okuwunga kw'otadde ne kachai akobwerere. Leta family yo yonna tugiyoyote. Gwayagala ebisingawo tukubire ku 0702 MM0 45 oba ku WhatsApp namba yaffe 0722385779. Hana Salon esangibwa ku Mwesigwa Road ekyali wajjala. Feel at home. Muhammad Ruswa Luwemba. Yes. Azaalibwa mu Kawempe. Era akulidde mu Kawempe. Ku Kyerisa waggulu awo. Awenkulidde. Kuba bwebuuza abavubuka ebitundu 9 ku buli 100 mu Kawempe muno abavubuka bammanyi. Bakumanyi Muhammad Luwemba Ruswa. Nzaalibwa omukyala Christine Nabiryo yeddira Mamba. Nzaalibwa muzeeyi wange ye Lawrence Kigondo. Oyo ye muzzukulu wa Mugema. Sajja yeddira Nkima. So awaweka ku Kyerisa waggulu. Ensonga y'eddiini eyo babadde bagisimbyeko nnyo essiira. Nti ono akyuse lwa byabufuzi ekyo nedda. Ensonga y'eddiini eyo Haji empagi esooka yonna gimaliriza. Era n'entoola Shahad ne sheeku wange waali eyakola emikolo egyo. Nasiramuka ndi musajja musiraamu ate eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu si yakwogerera. Ekiringa leero nti gundi osabira wa oli mu kanisa ki kubanga emizikiti kino eswala we kwatidde woyinkola ki woyingirira ekyo bayinza abannakawempe abandabyeko mu mizikiti egy'enjawulo bakola ki otukodde okuva mu Alex okuyingira wano kuba abasinga tebakategera. Ekyo kijja oluvannyuma ndowooza eddiini njiyingira mwaka gumu n'ekitundu emabega n'enkyusa eddiini era emikolo gyonna nga bwe nkugambye nti gikola ki ne gikolebwa era n'engitegeera. Kino kijja oluvannyuma Segirinnya ebbanga lye twatambula naye nalaba nga ntendewaliddwa. Segirinnya nga mugabi, Segirinnya nga ayamba abantu, Segirinnya nga etoffaali okuzimba emizikiti yenyigiramu nti kino langi yeetagisa yenyigiramu ate nga society mwe neetoolodde ba Muhammad ba Jamiru ba Abudu ba Jamira
Bahaji Sakozi nga omutima gwammwe ndabira ddala nga ddala kituufu nange neetaaga okubeera nti oba oliawo nfune ekitangala so empaji esooka yonna gimala niya yange neekola ki oli mwana wa kaalo ndi mwana wa kaalo awenkulidde ekyebando myala egyekawempe so omuntu yenna agamba nti Alex si wa muno takulidde muno so ndi mwana w'ekawempe era ekirala nsomedde Kawempe amasomero agasinga nsomedde wano mu Kawempe ngenze nagendako ku ssomero lya Winterland primary school Kawempe Ikawenga bwomanyi nti tukulidde mu mbeera ey'ennaku ey'okweyiiya akasente kagira so twafunanga abantu ab'enjawulo abatukwatirako ku bursaries bw'enjawulo n'ogamba nti nafunye basale ewakiseeyo nkwegayiridde jangu koleki kuba omunaku yenna tabaako na kikye toba na choice Haji Sakozi bokere nja kumachano ngamba nti bwana gundi nakufunidde basale ku university eri eyo mukono saidize mukono mpakinga bupakinzi ngoye zangu so wasomerako so nasomerako ku Winterland bensomerako ku Winterland tebyagenda bulungi bitatambula bulungi mu nsonga ya kasente nwaba wankwata kawo ka basale nansindike yese muto no somere semuto nesomere semuto somero balita Ellen White eyo gye nava neneyunga nsomedde ku masomero mangi Haji neneyunga ekijaguzo mu Bazambali era bw'olaba Zambali Bulasio Mukasi oyo WNBS era ajja kugamba Bazambali bwe baviirayo nga bamaze emikaaga ng'oluffe tuli bakadoogo muganda nange si byangu nga watolo tuli mu kadoogo nga basali zifuuse basali bampaafu basali naye nga n'ekino ekitundu ekisigaddeyo nakyo kyakuyiriba muganda nange ebintu tuyise mu bintu biwanvu nnyo kyova olaba olugendo lwaffe bwe tulunyumya luli interesting era nange neesekerera nze ba obi bange bankubira amasimu ne bagamba muganda wange yeggugo tulaba wano ebyokusoma byo wasomako ebyokusoma nasoma era bw'okyovola we nabadde ntwala empapula ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform nagenze ne bbaga bweti nembagamba nina diploma gye nasomera ne mukama wo nawe basooka mukubamu obutoli muto yasoma wulira nembagamba nina diploma gye nasomera e Nairobi nina diploma mu mawulire nina certificate mu computer science nina certificate mu mawulire kugamba nagezo bikuba wanne bagamba taata bino byokka bye tukola kizino endala zizzeeyo natute bingi muganda nga basusulako butuzi abantu babadde bamayindi ayira kagundi akasoose sentebe wakakiiko omanyi tukayita independent electoral commission electoral committee eya NUP yagambye you do qualify first step done abawagizi bange ne bakuba enduulu endulu yabadda kubanga nagenze n'abantu emitwalo 2 nakoze record one tekibangawo ekawempe nagenze n'abantu emitwalo 2 mbuza kyazze kitya ogisawa abatambudde dabadaba abamu nabagambe mu buyitire bwayise abatuyitire kalere kubanga tubagenda mu bungi bwe tutyo twandibadde tetutuuka ana ulide ambulance ya mmoja mwade mutambula nayo eri Kawempe police kituufu si kituufu ne police eno nayo Haji Sakozi zanya gundi double standards babienti obaba bya abantu amasimu tubalina ogo bakosa tubalina go bakoze eki ate kyasinzo kunuma kukukwata ambulance eyamba omuntu wa wansi ono Haji ogenzo kujja olunako olwaleero nga waliwo bamama babiri babadde bagala ambulance nga bagenda kuzaala ekitegeddwa bagenda ku deliveringa nenemba ku nkabye n'amaziga ngamye nti ambulance erirudawa eri ku police teba wansonga ntuufu era wano njagala kuba omulanga eri IGP byakagaba nti basajja abo bebera nga yembeera bwe tuje beyisaamu tujja kuva mu mbeera kubanga okuuma obuntu bulamu waliwo okuuma obuntu bulamu naawe n'ogamba nti obuntu bulamu kabukugweko kubanga kati ambulance ogiranga ki oba mwade mugikozesanga advert no ambulance yaffe ambulance Uganda police tekerangako ku makya kuteeka sente ku ambulance yaffe y'abantu b'e Kawempe so kati bwe yavudde okutwala omuntu ku Kawempe ku Kawempe referral hospital yawan netwegattako bwe yatwegase kujjukira kuba bwe muba muvaayo musobola okubaamu waliwo ababa balemereddwa oluusi wakati mu kkubo nga ambulance erina okukola ki erina okubaawo kati DPC w'e Kawempe twagala otuwe ensonga lwaki wakutte ambulance yaffe on top of that lwaki wakutte bannakazadde b'eggwanga abakyala abali embuto balimu nga 4 abasulirira senga bukere ncha ku makya maama olubuto nga lumusimbye ng'ali omwo omwana n'akosebwa n'afa
ne mama nafa ogenda kuwa nsonga ki eri eggwanga. Alright. So nze ngamba muleme kuzanya byabufuzi, muleme kuzanya byabufuzi, poliisi mukole omulimu gwammwe gwe mulina okukola. Teri muntu n'omu yabbibwa, tewali muntu n'omu oba oli awo yatuusibwako bulabe. Lwaki mukola ekikolwa ng'ekyo? Abantu baffe mwenda balamba bali kawempaawo we baasuze. Naye mbakakasa Uganda Police ti obuntu bulamu leero singa abantu ababa tebateebwa ngenda nakafaliso kankayinkyemu agifaluko. Haji Sakozi ngenda nakafaliso kankayinkyemu nga nkesibye ku mugongo nzije mutu w'ensonga lwaki abantu abo mukyabalemedde paka sawa ya kakati. Alright. Kakati njagala tunnyonnyole Kawempe. Kawempe North. Kawempe ekisooka Kawempe yonna nga wamugase South ne North baali bafuka bamulekwa. Kituufu. Eno Segirinya mulwadde oli naye mbu naye nga bagamba tabeerayo. Yabula engeri oba kazibu bashiri alaika mulongo. I don't know what kiche kyabayo but ngeri ba complaininga nene wamwe bagamba omubaka tabaddeewo. So naye twagala tu concentrating ku Kawempe North. Kawempe North ono ayitawa era Kawempe ono omutegeera otyanga gwe tumenyemenye ebizibu by'abanna Kawempe okulyaza manyizibwa kw'abanna Kawempe kwe bayiseemu mu kisanja kya mukamaawo era kugenda beera fulfilled kutya. Kawempe ayitawa Kawempe. Ekisooka Haji obuuzize ekibuuzo ekituufu. Tosobola kubeera ng'oyagala kukanika mmotoka yingini ate n'otaba na supanda. Olina okubeera n'ennamba 10 n'omanya nti kati kano kendeese kasumulula wano kano kengire kasumulula wano. So Kawempe North nga kasanti ebikanika Kawempe North supanda nzirina. Ntegeera nti kati omusumali guno ogwa yingini eno yeetaaga namba bweti namba bwe. Kawempe North gye tutwala eyina emiruka 9. Eyina Kawempe 1, eyina Bwayise 1, eyina Mpererwe, eyina Komamboga, eyina Kyebando. So emiruka ng'egyo. Kisasi wamwe. Kisasi nayo waffe. Kisasi kanisa zone. Yes, nayo waffe. So bw'otunuulira Kawempe ono mwe tukulidde, Kawempe ayina ebizibu ebinjawulo. N'okusingira ddala abantu baffe tuli mugotteko. Ate Kawempe aliko ekitundu ky'olutobazi. Tuli mu mazzi. Era kyova olaba waliwo n'eŋŋombe emu yatandikawo Haji nti teweesiima nga tosula bwayise. Tokuba bulatti nga tokoza ki? Tosula bwayise. Ffe twatukako n'eŋŋombe emu egamba Honorable Segirinya yagyogeranga. Ffe sizoni y'enkuba bw'etuuka mu Kawempe wano Haji. Kuba kati oli bw'aba n'ekikopo nga omwala guzze batwatuuka ekiseera nga tubirambako nti ekikopo kino kivudde mu maka ga Katamba. Nja kukizzaayo TV evudde mu maka ga gundi ate bambi abantu baffe beerufu. Era amataba busawa y'amataba bwe gajja nga gadde gatandise okuyingirira egundi enju zaffe. Abantu baffe ab'Ekawempe njalo beebaza yagwevudde eri nga ogizzaayo kuba ffenna mutuba mu kizibu kyekimu. So ebyobulamu by'Ekawempe awo kyovula twasimbawo nnyo nakakonko mu nnaku zaffe 10. Bwe nali ntuula nga ndizayininga manifesto ya Honorable Segirinya nze nagidizayininga ebyaddala era kino kinfuula ow'enkizo mubali muleesi kubanga abavuddeyo saawa ya leero abagamba nti tuzze okufundikira manifesto ya Segirinya ogijjawa oyinako kopi ekyapa nze nkirina blueprint Haji naayitanga naawe nze njirina. Butuba mu nkola ya hard disk nze nina hard disk okuli project ezo ezibadde zitambula n'ezipendi nga tubadde tuzzaako ki. So Kawempe ebyobulamu twabiprotizinga nnyo ne tugamba nti ngeri ki gye tuyinza okola nti kubanga omukulembeze yenna akulembera abantu abalamu. Kawempe ono senga bukere nkya ku makya nga abantu bonna tufudde ogenda kulembera bigundi bino bizimbe. Obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo era kyova olaba nze nga nnondeddwa bannakawempe abeesiimi nenyingira parliament mu nnaku 10 Haji eddwaliro ligenda kuddawo. Bino mbyogerera wano ku CNN ye Uganda ku Gospel Live. Obutambi bujja kudda. Saagala bazzeewo kalika a few moments later nga balaba ndi ku beach eddwaliro teririwo. Mu nnaku 10 Haji mu nnaku 10 Haji n'abatulaba ku Gospel Live. Ate Haji abantu bebweru abo batugoberera. Yes.
channel eno yakola egundi nene enako 10 erina wide audience haji okimanyi nti Lumumba ntuddawo nga waliwo omukyalo omwampisaamu olukomo okuva USA bagamba ki nangamba mutabani kankuteereko katunda era nateekako emitwalo aga zinatya channel erina amaanyi bagigoberera mu nnaku 10 n'otingaawo Muhammad nze njagala otubuulire ensonga zo zogenda okukwatako ebizibu by'abannakawempe nga bwe nkugambye bingi kawempe oweeri kati feno kawempe North betukiikirira haji wandiikawo ebyobulamu muzze bangi ebyobulamu ebyobulamu eddwaliro lyaffe lyali lya Kawempe North Medical Center lyaggalwa lw'ebbula ly'ebyensimbi ne gavumenti neyeekwaza asima biki kino nelingiramu ebyobufuzi ebyobulamu mu nnaku 10 tulina oteekawo eddwaliro ku mulundi guno nga libbuddwamu Seggirinya Muhammad Medical Center luli baade baliitaani Kawempe North Medical Center lwaki Seggirinya Muhammad kubanga omukululo guno n'ekirooto kye twalina ekyokulaba nti ebyobulamu tubikola ki tubiteeka waggulu saagala linnya lye likole ki kubanga kati wane ennaku ezisembayo zino omwaka ogumu n'ekitundu ndi ku mukululo gwa Honorable Seggirinya ngenda ku prioritizinga nnyo ebyetaago by'abannakawempe North naye ate nga n'omukululo gubaawaawo ebyobulamu nnaku 10 tiikinga gamba ntiiki tulitiikinze ogenda kikola otya ebyobulamu ngenda kukikola ntya kuba bajja kwebuuza funds ogenda zijjawa kakati haji nze sigenda kwevuga njagala mbeere wano miliyoni 2.3 ezo ze bagabeeza egundi era kyovulaba nzizidde mu kamotoka kange kasisiru kumubina kali wali ekyenjawulo ekyetaaga mu kamotoka kange ako kubanga kasiba katwala abantu ambulance bwetaba ukakola nga ambulance kuddusa abantu shoke ezo zagenda ne zinaabuukamuuko era bwe ku bibiri okwo njateeka mu shoke eza mu German nziteekemu eterere ngule emipiira ekoleki egumire nkozesa akamotoka kange ako kubanga parliament kinyana mpindi nja kuba ntuukawo kati 2.3 ago wenjagala eddwaliro eryo ndikolere fundraising mu bantu bafa abatwagaliza ebirungi kuba olaba omukyala asinzira wano ku gospel live n'agamba mutabani emitwalo ameka ataano gaago webale kuyimirirawo na Honorable Seggirinya otegedde n'ennywa akatunda era atanago gantambuzanga nnyo haje ekituufu kiri nti nali bubye ebiseera so ebyobulamu ogenda biki because mukamaawo gw'oŋŋamba nti oyina akatabo empapula zonna gwazirina nze nzirina eza notice kakati lwaki ngamba ebyobulamu mukamaawo we yali ajja engeri gye mwali mukikola osobola okukikola bwoti n'okitereezanga mukama wange kye yasooka okumpaga emaanyi g'abantu ye peegi ye haji munnabyabufuzi yenna Kampala wano oba mu ggwanga yonna oba mu nsi yonna munnabyabufuzi akutta amasannyalaze tebatera gagaba ffe gino emirimu gy'obuyambi tukoma eno mu ofiisi waka biki naye okusembeza nagamba nti haji obuvunaanyizibwa bwonna mbukwasizza si kyangu kati Seggirinya yangabira ku masannyalaze ge ag'enjawulo nampa ne password ze zonna eza page kati olwedde abamaze okwenda osinga mu bantu ekisindu kyangu era nja kukozesa page eno nja kukozesa ne parliament babaka bannanga bagaliza Kawempe North ebirungi manyi nti bwe naafuuka omubaka nange nja kuba part of the family abaka bajja kumpulira nja kuyitamu omubaka omu mugambe nti omanyi ne bwe booleseeyo emitwalo 15 babiri muzireete tuzeewo eddwaliro lino bajja kumpuliriza ekirala mikwano gyaffe egy'ebulaaya egyo egy'ebulaaya abali ku gospel live eddwaliro nabo bagalaliddewo agabye ebitanda agabye CBC machine agabye eki mujje tukwatire wamu it's a joint effort sigenda kukikola nzekka it's a joint effort so ebyobulamu ogenda kuzaawo eddwaliro ly'omugenzi kakati ku miliyoni 2 ezo stiiro haji saagala kubeera nti nkyamuka nzekka njagala abantu bafe ab'Ekawempe tukyamuke abavubuka abalina ebibiina byabwe nga bali well organized biri streamlined okyabimanyi gye biri nkugambye akatabo nze kalina nze mbadde mu office nze mbadde mpandiika ebibiina by'abavubuka era abamu batandise dde okunkubira amasimu nga baŋŋamba omubaka eno kyawedde dda eno ne bw'otayitayo tuwe buwi bipande tuteeketeekemu eno tumanye nti ekitundu kikyo naye eno ne bw'otatuyitamu kyawedde dda kuba gw'otegeera ebizibu byaffe era kyova olaba wano mu kugenda okwewandiisa lwaki nagenze n'abantu emitwalo 2 ng'ate bano bannanga abalala babadde bagenda n'abantu 5 6
Okitegera? So abavubuka abo njagala okubakyamula tikinga abavubuka youth empowerment Youth empowerment ogenda gikola ki? Youth empowerment era tugenda kozesa programu ya feria Segibox. Segibox eyo senga ngikwata nenjitekamu emitiaga emiliyoni 5 kuze moto. Segibox ekola etya? Segibox haji. Segibox akakako box tukawa abantu. Naye go tukawa tumala musomesa omugaso gwa saving. Ate ne tumuwa ne starting capital wa mitwalo 10. Netutunulira nnyo baganda baffe bana bayinwa business entonotono abatunda ennyanya abatunda chapati abatukola ki netukuyita netukunganya abantu nga 50 tubasomeseza mu phases twafuna n'abasomesa si bintu bya muzannyo nti kubalaata tuli sebo tuli streamline tuli organized netufuna abasomesa nti abantu 50 tubasomese lwaki bayino saving abirungi kyebiri mu saving akola mulimu ki netubalambula ndiye nkola bwente netujja ensonga ezakuba eddwaliro lya mukamaawo zaali mu politics gwogenda kikola otya kakati ekisooka mugamba politics yakuba eddwaliro kakati ekisooka kiri kimu ly'omugenzi haji nze ondaba wano ndi muvubuka muto naye nze maliridde era bw'oba obala ku bavubuka envuumuulo abalya ffene n'ensigo ne bagiriira mu nyenze ndi omu ku bo haji siri wakuzanyirwako haji abavubuka haji siri mupya I'm not a novice in this game siri mupya nze ebyobufuzi mbiruddemu ate mbimanyi bwe babizannya so eddwaliro eryo haji mu nnaku 10 lirina okuyimirira era president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omwagalwa w'abangi akati k'ekibiriti ke tulina yagenda okuliggulawo aligulewo abaali kuba inanteekateeka ki abakuba eddwaliro lino kyannaku nnyo nti kyewuunyisa haji abakuba eddwaliro lino be bamu be bali ku mukululo bagamba tukuuma mukululo naye nga be baali kuba kubanga eddwaliro lino tutuuka okubeera nti lyessemu olw'ebyenfuna badonors abamu bakoze eki olw'ensonga z'ebijjambya katuyita mu bagana baffe bannabyabufuzi mu kawempe n'amabaluwa nagabawandiikira abamu ne mbatuukako sekinnoomu ne mbagamba bannaye eddwaliro lyaffe tukole ABCD tulitaase oli waliwo munnabyabufuzi omu era naye ali muleese namuwandiikira ne mutuukirira ne baluwa n'agisoma naga tujja kulaba n'agisuula eri niziramu mukubira so naga ebyo tebinkwatako naye y'omu kubali ki kubali muleese naye ng'ate ayina ssente empitirivu kati haji ensonga y'abavubuka eyo yeewedde nga tuyita mu Segibox kaakati ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'okusingira ddala mu bavubuka unemployment tulwanyisiza tutya unemployment abavubuka bano okubeera nti bafuna ekyokukola ki bafuna emirimu tulina ettendekero lyaffe ery'ebyemikono awo ku Gayaza Road awo Kinyana Mpindi awo ku kyuma ky'ebyennyanja awo Kanyanya project nene haji ekyova olaba omuntu oli tosobola kufundika tosobola kujja kumaliriza kyotatandika ne bw'oba inginiya nga oyina ennyumba oyina weetuuse n'ogenda obaka n'ofuna accident n'ofa inginiya ono addako asooka kubuuza pulaani yaayo okitegedde kati pulaani yaayo eyo nze njirina so kati abavubuka abo twatandikawo ettendekero eri kulaba nti libabangula oli lwedde olitwala mu maaso yes kubanga ffe tulina engombe egamba nti abavubuka bano twagala okubeera ba job creators than being job seekers kubanga abavubuka bano okwetandikirawo emirimu gy'ebyemikono egyo kwokya byuma kukola kutya kuba omuntu bw'avaayo haji n'abeera ng'ayiza okwokya oba ne ka project kiko haji k'otandika eggayaza eno gamba jangu okaggale n'afuna omulimu so enteekateeka eyo egenderera ddala mu maaso kyova olaba wano bannakawempe abantu baffe abeesiimi wano wenviirayo nembeegayirira nti abaana baffe bangi nnyo babenefitinze mu projekiti eyo era n'abaana bangi nnyo abakyaliwo era kati bwe tuvaawo wano olaba nga duliru eringa duliru bakola biki essomero liyigiriza biki kwokya byuma kwokya byuma kukola zino gaadi z'emmotoka specifically
metal fabrication. Okay. Ebyo madirisa biki. So ng'ogyeko ekyo haji otikinze unemployment ogambe ogenda mucha enteekateeka z'essomero kakati awo nakozeemuko kagundi akatono eby'eddwaliro ebino byonna byenjogerako bya nnaku 10. Youth empowerment ogenda ba empowering ngenda kuba empowering nga mpita mu Segi Box bamama abo nabo nga mpita mu Segi Box n'ebina byabwe era nze mbakakaza tekijja kungasa kugula mmotoka nnene ng'abantu bange beeyaguza nkuta beerya nkuta balemerere n'okutuuka ku mubaka waabwe okumpa ebirowoozo ng'ogyeko emirimu gy'omubaka wa paalamenti yena egimanyibwa. Nze ngenda kugenda extra mile nga mukama wange bw'abadde ali ng'enkola yaffe bw'ebadde eri okulaba nti enteekateeka zino zonna nziteeka mu nkola nga nnyambibwako baganda bange ba well wishers abaagala omukulu gwa Honorable Segirinnya Mamadi okugenda mu maaso. So ekintu ekirala njagala okulaba nga ntandikawo Kawempe North Driving School nga yaki okimanyi kati omuntu okuvuga emmotoka gwafuuka mulimu okuvuga emmotoka nagwo mulimu. Driving school eyo specifically era nga tutagetinze abavubuka abali above 18 bagende tujja funa ekifo tubigobeko tufune license abavubuka abo bajje bayiga okuvuga emmotoka ku bwereere ate era ne permit tuziprocessingireko ku bwereere abavubuka abo benyigire mu makampuni gano agasaabaza abantu ng'okimanyi nti oba oledyosinze ku bbula ly'emirimu bavubuka. Era abavubuka bano bakawuula ababaddemu mu bwayiisa omwo mu Kawempe eno eggaali z'obadde owulira nga tubakoze eki nga tubasise emirimu bakoze eki batandise okubeera nti bafuna emirimu. Ekirala ambulance zaffe zino zigenda kusigalawo. Ambulance zigenda kusigalawo. Orphanage center nja kufuna akadde nkulambuzeeko orphanage center mwatandika gye twatandika nayo weeri era abaana ababadde batalina mwasirizi era nakyo njagala okwebaza omukyala gwe bayita Rebecca Agaba. Waawo she's based in UK. Rebecca Agaba mutegedde Rebecca Agaba ba Eva Mukiibi ali US eyo naye akwatizaako abaana abo kubeera ndi kati saawa tuli mu time bagenda ku masomero era amasimu ganzito obuntu bannaye tukoze tutyo yali nembaga mama mukakkane era foundation zino nga zikola ki weziri foundation ezo zigendera ddala mu maaso okuyamba abaana kyovula nti kati engeri gye nayita ennyo mu bya basale ngeri gye nayita ennyo mu bwavu obw'ekitalo obunaku nsomedde mu basale bampadde ze hafu basale ng'ate ne kanu ka hafu kenina okuteekayo nako kambirigo. So abantu bafe ab'enjawulo baleeta bajja on board ne batuwazi basale abaana abo batalina mwasiriza sobola okubeera nti tukola ki tubakwatirako. Era wano wenjagala okuwulira bannayuganda abamanyi nti omukulu gwa Honorable Segirinnya Mamadi gusobola okutwalibwa mu maaso mutwegatteko ku lw'enteekateeka eno. Ekirala Mwami Sakozi Haji bw'otunuulira transport naddala mu Kawempe wano mwe tuli transport atumenya abantu baffe beeyaguza nkuta akasente kafuusa akasente ne mu economy eno ey'eggwanga Uganda musajja sente zirina okukola oluguudo babbanzi be bakola batya. So twatuula ne Honorable Segirinnya era kibadde mu pipeline tuleete Kawempe modern bus Kawempe modern bus eyo tutunuulidde okulaba nti eyamba nnyo mu kutambuza bannakawempe ababadde babeera ku road. Abantu abo boolaba ku makubo boolaba abalembedde ku makubo nga batambula bakola futushubish muganda wange akasente siga nti baba baagala sibyakwagala akasente baba bibalo agenda okudda bwati ku calculator nga ebigato ebibalo mwagala basi eno ng'ekoleeta nga twagala basi eyo nga twagala esimbule ng'eva ku musanvu wali constituency wetandikira ng'ereeta eyiwa mu kibuga eddeeka ku gundi wali ekawempe ku 5 eyiwe mu kibuga ekomyewo abakomawo ebaleete. Ekirala eyambeko nnyo abantu baffe abali mu buzibu Haji ofiiriddwa abantu baagala kugenda Masaka okuziika bayiwe mungamu buyiyi mafuta ebakole ki ebatwale omuntu abadde agende Masaka ku mitwalo 2 mu kuziika bayiwe mafuta ga mutwalo olusi 7 etegedde ebatwale okanika byonna
okukola kutya byonna byange byaki bya mubaka bya bwereere twagala tukonze ku bulamu bw'abantu obwafu bwa bulijjo kirala muno mukabi tuyina project ya tent era naye badde egenda maaso tubadde tugirina tent project twagala okuteekawo project eya tent netugamba nti 10 tuteekewo tent mmeka tuteekewo tent 4 obutebe bumeka nti bwe buti kiki ekirala ekyetaagisa nti entambula inatambuza nga ambulance nteekewo akamotoka akayongeza nti oli bw'abanga afunye emikolo ayagala kujaguzaako n'abantu be nti ayina venue nti ye tubibawe tubibawe sente ze yanditadde mu ebyo aziteekebwa so ye enkola gye twagala okubeera nti tukola ki tutetenkanya mu Kawempe North. Ate ekirala njagala okusimba ennyo nakakonko ku nsonga ya human rights efuuse namutaayi eddembe ly'obuntu erityoboola entakedde njagala okukozesa parliament nga front y'okulaba nti tulwanirira eddembe ly'obuntu Haji Sarkozy n'abali Bannayuganda abali eddembe ly'obuntu baganda bafe abasiraamu bagibwamu enjala lwakuba nti ebyobufuzi omuntu abeeko na kibiina kyawagira njagala okuyingira parliament eyo okuteekawo record njagala okusetinga president ekiganyi nze sigenze mu parliament kwogera luzungu weewaawo ndumanya nze ngenda mu parliament to act ababaka baffe gye bali ne tubulako action nze bwe kinaaba kyetaagisa kutuula ku mugogo oba kuwamba mugogo wa speaker Buyinza nja kuguwamba kigende ku record Haji bino ebintu byogera Haji mbyogera wano bantu bayinza okugamba nti oyo yali mulwaliro takola ki ne muna ne Segirinya naye bwe bamujereganga bagamba nti awo yali incompetent oyo tasobola tamanyi kusiba tayi bagamba nti mukama wo yali azanya street politics street politics ono ayetaaga oba twagala corporate wa makoti ono wa corporate wa makoti era Haji nze kati bwengira awo abantu baffe munnaye bano nti abantu bazibu nnyo tebagala politics wa magundi era bwentuuka mu kamotoka kange ako kasisiru kumubina nga nkola nti ngekoti ngiteeka mugundi ng'empale nzifunyaako tutegedde kubanga Kawempe engeri gye kiri nti tusobola okugira bweti ng'amazzi gatwala omuntu wali era mu mmotoka omwo ntambulamu ne bootusi Luswa bw'otunuulira mukamaawo kigambibwa nti kuno okukola kwe yali akola kwe kwamuleetera ebizibu ate naawe ogamba oyagala kukola nga mukamaawo oba okusingawo golowooza ate tekukuleetera obuzibu Haji oyogedde bulungi kituufu si kituufu kukola kwe kwamuleetera obuzibu ekyo kituufu era Haji okikoze bulungi nnyo n'okireeta leero bwe tuba nga tuprayizinze Honorable Segirinya ebirungi byakoze era ng'afiiridde ku lutabaalo olw'ezo values zayimirirako lwaki nze mba nzivaako Haji oba oyogedde oba toyogedde the end of it all kufa so kati nze nja kuba musanyufu nnyo gye nnaaba kasita mbeera nga nfiiridde ku mazima transparency nsonga nkulu nnyo obwerufu Haji bw'oba ondaba olabira ddala endabirwamu ng'enene ondaba kiyenze Segirinya muziise natunudde mu kabuli ye nakuba ebirayiro ne ngamba Segirinya by all means sisobola kulyamu lukwe era babadde ngawo bannabyafuzi ababadde bamaakinga edda nga Segirinya mulwadde ali ku ndiri naye nga bo bagamba ebipande babitimba dda Sarkozy olunaku olwaleero noonya ne wenzisa akapande kange ak'ekinaku sirabawo omuti gw'amasannyalaze gumu ogusangako ebipande 30 okitegedde nze ndi mweteefuteefu okufa kasita nfiira ku mazima era bino byonna byenjogeddeko ngenda kubikola bwe mba bwakufa nfe kubanga bannakawempe beetaaga bannakawempe beetaaga oli ayinza okubeera eyo n'agamba mutwalere ebyobufuzi ebyekiddiikuula gisi mirimu gya mubaka wa parliament Haji Sarkozy abantu baffe beyaguza enkuta kingasa kyo okubeera nti nkuba akawoowo ak'ebbeeyi nyambala egundi ey'ebbeeyi esuuti ey'ebbeeyi ekyo sigenda kukikola Haji nga bwe nagamba nina amasuuti gange peyi 3 nina ne suuti yange enswa za ku luguudo
eno kachekiti kange nja kujambalanga nina akasuuti kange kali akamalu nja kukambalanga ako sijja kwongerangako suuti at least ze nakozesa okubeera nti bazimpadde okugula amasuuti omanyi omubaka wa parliament aba ne wardrobe sijja kukola kinja kugenda mu bantu bange abakolera kaleerwe nabo babaire nga beekulaakulanya so Haji bwekibeera nga ddala ekituufu ekyatta Seggirinya kuyimirira ku mazima lwaki nze mbamba ku mazima kingasa kyo kubeera mu nju nga sirina mirembe Seggirinya anaawulira atya nti nvudde ku ndagaano ye gwe badde okimanyi nti Seggirinya yandekera endagaano yange wakati ne Seggirinya ogimanyi bannayuganda bagirinde mu maaso awo kati bwana Muhammad Ruswa tulabyeko ababaka ne tumulonda era n'atukakasa bulungi nga bwagenda okukola all the sudden mubaka oyo n'akola ki n'adisappearinga tukakasiza ku kinti bwana Muhammad Ruswa togenda kubeera omu ku bano abadisappointinze constituency mwe bava tukakasiza ku ki nti gwe togenda kukola byabanno bye bakozeeko betulabyeko betulonzeeko ne bafubutuka ne badduka abantu nga bataddemu obwesige ne bafubutuka bannakawempe assurance ki Haji I have been tested mbise mu bintu bingi nnyo Haji oyinza okkiriza nti constituency eno nze mbadde njitwala muganda waffe okuva we yafuna ebizibu ebyo byonna okuva we yalayira tafunanga mirembe aba yakalayira bwati komera ne liwunya aba avudde mu komera nze mbadde njirwaninga era nkakasa nti projects zonna zibadde zigendera ddala muki zigendera ddala mu maaso bannakawempe north nga muntaddemu obwesige nze siva ku kigambo kyange Seggirinya abadde mu mbeera enzibu ennyo nga ne bannabyabufuzi abamu bagamba akasajja kaveeko ojje nze nagaana okungulirira era sisobola kubeera compromised at any moment yadde n'omulundi n'ogwo nze okubeera compromised Haji nja kusigala ng'essaati yange ne bwe naabeegize ekoze ekibabababa wano ng'eyulise nja kusigala mu eyo Haji ofiiranga nnyo ku mazima nze okufa nga ndi mugagga omanyi obugagga osobola obufuna mu ssaawa emu ne mugundi ne mu ddakiika obuddakiika ofuniramu obugagga naye obugagga obwo bw'ofunidde mu ddakiika tebugasa obugagga bwensinga okwetaaga be bantu baffe bano aba bulijjo kubanga Haji nze ntambula freely nze sirina sente so togenda kudduka kuba sisobola kubaddukako nze ntambula freely sirina yadde ebibiri mbadde ntambula awo kwa kamwesi wano wetukoledde gundi omusajja n'ayimiriza emmotoka nampa emitwalo eki naŋŋamba nkulaba yongeramuuko at least kubyayo buhandi bills emitwalo ebiri mbadde nnyingira kwa asikaali awo naŋŋamba honorable nedda naŋŋamba siyinza kuyitawo kumenya mugundi nga tukoze ekito so olaba omukwano gw'abantu so omukwano gw'abantu ogwo nze gwe neetaaga abantu bagamba ki abantu bwe bakeera enkya ku makya ne bagamba nti MP waffe kino tulaba kye kirina okuba nkizisoka nja kubawuliriza nze sijja kuba MP oli ow'amalala kubanga ekigambo malala nkirozezzaako neyiba waffe oyo neyiba waffe eri Maserengeta muganda wange oyo ye ne bwe tumulombera edduwa mmeka takyasobola kudda ngulu so kati nze tekigasa kutuuka mu restaurant ng'oli agamba oba mulungiremu akatwaveewo oba nkole njagala okusigaza laavu y'abantu ze laavu y'abantu ensingira ssente kubanga buli lwolemerera ku mazima buli lwolemerera ku ebyo abantu bye baagala oba muwanguzi akamyufu akatambula oba okusunsula okugenda mu maaso ezigenda mu maaso ku kitebe principal yagambye nti Robert Kyagulanyi president yagambye nti naayitanga naawe gwe bakuba akalulu tageza najja independent according to the party party yo nga bwekola ki si bino betulaba nti nze independent ekintu kino era n'abasaba nti gwe banaakuba gwe banaawangula adde mabegawa woya awangudde point yo eryetya ku nsonga eno gwolaba ki gwe ki kyolaba kakati ekisooka Haji olina okumanya values z'ekibiina nze ekibiina saakiyingiramu buyingizi nti
taxi eriawo babayita bannaye mugende mujje tugende nayingira ekibiina nga mmanyi wajendaga era nansonga lwaki nkiyingiddemu nasooka kumanya birubirwa bya kibiina core values z'ekibiina ziriki nimanya nti discipline integrity inclusiveness so mu inclusiveness eyo ndina n'abantu abaliko obulimu tukola ki mutubateeka nga tetusosodde muntu n'omu so nze nsuubira nti ekibiina kigenda kubeera very transparent era akakiiko ke kamu kegafeetinga mukama wange Honorable Segirinya Muhammad kati omugenzi ke kamuveetinga era ke kaayisa ke kakola okusalo ne kagamba no Segirinya Muhammad agende for the following reasons atukwatire bendera era ke kakiiko ke kamu ke kagenda okuvaayo kagambe Muhammad Luwemba Luuswa olwokubiri wikejja olwabino nabino byetusinziirako kuba kati ebisooka step esooka eyo distinction nga bwe nkugambye nti bayisiza mu mpapula bati ne bagamba mukama wange eno box gizeeyo ne bagamba nti awo ukoze eki kati step eddako wagenda kubaawo vetting step enaabanga eddirira ya debate awo bannaye mbasi tugendaggendawoko njagala tusooke wano principal agamba gwe bakuba akalulu de mabega wooyo awangu president waffe mutuufu nnyo kuba ate bwe tujja abangi tuba tuwadde NRM opportunity etegedde kubanga byonna nga bwe ngambye bwe basinziirako okugaba kaadi era njagala kuyita wano okugamba bannange nti ekibiina kye kisinziirako okugaba kaadi bintu bingi nnyo era bye banaasinziirako okuwa Honorable Luuswa Muhammad bijja kuba byebyo nze ndiro yonnyo eri ekibiina era ndi mweteefuteefu okugenda mu maaso n'ebyo ekibiina bye kinaaba kisazeewo oli ready kyonna ekinaava kikinaaba kisazeewo kubanga ayina amasannyalaze g'opposition ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo firi phase tekola ki oyo firi phase kitegeeza ojja kudda emabega wooyo nja kudda emabega wooyo anti lwaki nkugamba nti ngenda kukubala ki nze gwe bagenda okuwa kaadi kubanga ebikola kaadi byonna mbirina gulawundi nginywezezza kubanga Kawempe eyina registered voters 9,000 eyina living and working population abantu abasukka mu 25,000 oyo ye Kawempe bonna boogera eddoboozi limu Luwemba tumuwa akalulu tikinga lwe luyimba olutrending era haji kinkoze bubi nnyo okola nti tonnalufunako okay so ekintu bwe kito bwe kitambula ekiva agava ku kitebe biki ebyenkiza ebikufuula okubeera nti ogenda kukawangula era nti gwe musaale Nuupu gwegenda okuwa kaadi biki ebikufuula unique ku banno ekinfuula unique ku bannange nze muvubuka ali muleesi ate percentage ennene y'abavubuka haji notinga abantu bakutegeere bulungi ogambe ta sagala percentage ennene y'abavubuka highest percentage yes bavubuka ebitundu 75 n'okusoba bavubuka ekyokubiri mbadde nnyo mu bukulembeze bw'e Kawempe Nuupu ngitunze e Kawempe wano tewali woyogerera ku Nuupu yes leadership on a constituency level obaddewo mbaddewo Nuupu ngitunze to the extent n'omwana omuto mu nnyumu omanyi abantu basenguka to the extent nti n'omuntu eyazze eggulo ategeera Mr. Kawempe nkikoze people power nga yakatandika formation of people power nga tetunafuna political vehicle mbadde mu Kawempe nga ntambuza message y'amaanyi g'abantu ogamba nti engeri abavubuka awo gye bali abangi mu Kawempe yes ate nga ndi muvubuka ate nga amaanyi g'abavubuka nga yina kimpenkizo mulese eno gwe muvubuka nze muvubuka alimu kikuwa enkizo kimpenkizo y'amaanyi kubanga abantu betugenda okukikirira percentage nene y'abavubuka ate balonzi they are registered voters okay leadership ku ground obaddewo tukutikinzo waliwo ensonga gy'obuusa amaaso discipline
Haji kuno tosobola kuleetako bavubuka bamansantungo tubeire tubaleetako era oleeta abasajja abalina embavu nga bannambeemu nti ebigambo byayogera amala bisengeka kati nze ku saidi y'ekibiina discipline ndi tiiki tompulinangako mivuyo gya corruption wali ogimpuliddemu discipline olinamu discipline tugamba Haji togamba nti ninamu discipline teekako wano 98 ebbiri nzikulekere okay 98% discipline kakati toberangako mu mivuyo gya kunyakula sente abavubuka bakawuula betulina mu kawempe wano mbabaddemu era mbagamba nti mukole bwe muti mukumbagaidinga ekirala ky'obuusa amaaso Haji ng'ate kikulu kiriwa nga kikulu ye ground kwoli ekufolowenkizo enfolowenkizo kati ground sofa kalulu kabanga kankya nga bannakawempe north bakabasuddeko busuzi nti kankya electoral commission negamba nti kusinzira tetuyinaawo sente bannaye wonna we muli tugende ku akamwesi kakusimba mu mugongo maama Haji nga kankya nkakuba n'ebitundu ndowooza 95 ku buli 100 ku ground kwoli ground kwendi Haji va wano okole ground assessment okole ground sampling nyo bantandike okutambula tandika asabya kwesudia Haji tandika era Haji rosanze sirina mu sente naye nandi Haji ate wetaga ku sponsoringa nze ngenda kwetwala ku ground ogende ku ground ogambe banaye muli kwani nga toyina munabyavuzi nagwo okubidde ku setting abantu kuba babikola ngenda kola sample gwe tuukawo butuusi ogambe bannakawempe wano muyimiridde kwani owulire endowooza z'abantu era bajja zikuwa kati ekirala Haji involvement yange ne party activities eri etya Haji ku nsonga y'ekibiina mbaddewo enkolaganayo n'ekibiina eyimiridde etya eyo yo eri ebitundu 98 ku buli 100 ebbiri zirekere president eri kumeka ebitundu 98 ku buli 100 98% ebbiri zirekere president nungi nnyo enkolagana yange n'ekibiina ogipimira ku natandika okubeera nti omanye ekibiina obadde musaale nnyo mu nteekateeka z'ekibiina part activities mbaddewo ensonga z'abasibe nziyimiriddeko nakakunko ensonga z'abasibe tekikwetagisa kubeera looya era mbadde ndakuga gwatali looya tekikwetagisa kubeera looya mbadde nvangayo anekwevukale ku mikutu egy'enjawulo platform ngene ennene neŋŋamba nti Bolivia lutaaya mu bate tebalina musango gw'omanye okumakinga such a statement kweno ligimu ene military government nogamba Bolivia lutaaya bamachete mu bate honorable Segirinya mu bate tebalina musango neŋŋenda ku buli kooti nga wendi engato netuuka okugwa olubege nga wendi ku nsonga z'abasibe ensonga y'okutembeta pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu okumutunda eri bannayuganda bannakawempe nagikola akalulu akakagwa aka 221 nanoonya akalulu ka 221 wano mu kawempe ebitundu 8 ku buli 100 Segirinya akanoonya ebitundu 2 nga ntambula zoni ku zoni nga ngamba omwagala w'abanja kati ak'ekibiriti ke tulina Katonda katuwadde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda okulaba ntukyusa obukulembeze ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era ne vidiyo ezo kweziri archives gyeziri seesoma bwesomi ekirala kinfuula ow'enkizo nti nze omu ku bagundi abeesimbyewo olunaku olwaleero abalina poliisi bondi empitirivu ezisoba mu 100 nga sizifunye nti olwokuba abantu tutte ku poliisi nti nabbi enkoko olwokuba nnwanirira muntu wa wansi ono omutembeeyi Haji ekyo kinfuula ow'enjawulo sobadde mu struggle mbaddewo mu struggle nze omu ku abo be baakwata mu free President Bobi Wine eruuka waliyo Haji abuulira gwakoowa Haji naliyo era ne batukwata namalayo omwezi mulamba mu kkomera nga ndi awo ekawempaawo tubagamba bannaye ennaku 48 ziwedde gundi sawa 48 ziweddeko tukole ki mu ntwale nga banta
So kati olaba. So ekibiina nkitunze ku buli platform. Nkozeseza platform yange ku Facebook, ku X, waluddawa platform ezenjawulo wano Haji nga njogera kimu NUP. Ye option yo kaje tuyina okulaba nti tununula eggwanga Uganda. Alright. Waliwo amawulire agatambula ku mikutu nti Mpuuga akulimu emabega. Amawulire ago agasaasaana kyokolagana ne bampuuga. Haji gwe mukulabako ne mukwogera byonna byenjogedde ndi wa kibiina ki? Sirina kasinde konna kenneesigamako. Nze ne boxa yange to the extent Haji ya Nuupu. Haji ogirabe? Njirabe. Iyo ya Nuupu. Yeah. Kati abo bonna kati kyekiri kyenkugambye ti amaanyi g'abavubuka ng'ayina bagezaako kulaba abalabe bange bagezaako kuteekawo propaganda. Lwaki bakulipa ku Mpuuga? Lwaki bandipa ku Mpuuga? Anti kubanga weda batambuza ekibozi ti Mpuuga. Kuba mbakulabe ne Sewanyana nga akuwerekera ti ate biki kati ekisooka Mpuuga ekisooka Honorable Alan Sewanyana babadde babasiba ne Honorable Segirinya. Nze omu ku bantu abataano abasooka boyogera abataano abasimba ennyo Nakakonko okulaba nti abantu abo bateebwa Sewanyana ne Segirinya. Era Sewanyana solidarity gye yaleese teyabadde nti oba yagijjesa nti oba yavudde nti oba mubaka nti oba yazze kubeererawo fuutu soja eyamubeererawo. Era ekirala yazze tuukiriza kiramo kya Honorable Segirinya. Era Sewanyana namugiddeko enkofiira. Omanyi bannabyabufuzi oluusi bava mu buzibu beerabira. Sewanyana kye yakoze. Mbubakulaba ne Sewanyana mbusimanyi yayocha. Sewanyana kye yakoze. Simanyi Sewanyana ayinza okuba n'ebizibu bye. Naye kye yakoze yatuukiriza ebbanja lya Honorable Segirinya lye yamuwa. Kubanga nabeererawo nnyo Honorable Segirinya ng'abantu bangi nnyo bakoze eki bamuvuddeko. Era mwebaza olw'ekyo Honorable Sewanyana omubaka w'e Makindi ayinza okubaamu n'obuzibu bwe we yatambula oba we yasobyamu we yakola ki otegedde. Naye ate nze ekyo tekikola ki ekyo nze tekinfuula mubi otegedde. Nze obubi bwa Sewanyana ate tebufuula Muhammad bubi. Abadde alina okutuukiriza ekigundi kya Segirinya. Era njala okumubaza nti yambeereddemu n'abaawo najja ne ku kitebe ne tukola ki ne tugenda. So ensonga eno ya Mpuuga etambula. Mpuuga enkolaganayo ne Mpuuga nkiddamu wano. Nze sirina kasinde konna kwe neesigamye. Ndi member wa National Unity Platform. President wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Secretary General wange ye David Lewis Rubongoya. MP Kampala Central addako. Ssaabakunzi wange ye Fred Nyanzi Ssentamu. Lopu wange ye Right Honorable Joel Ssenyonyi. Bano bonna abagezaako okuteekawo propaganda baagala okunnafuya nti nkolagana naye. Sikolaganangako na mwami Mpuuga yadde n'omulundi n'ogwo. Yadde n'omulundi n'ogumu. Haji Sakozi njagala okubeera open. Sikolagananga n'omulundi n'ogwo. Yadde n'omulundi n'ogumu. Bano bonna abagezaako okubeera nti basekeetereza bagezaako okuteekawo propaganda oba oliawo bateekemu fiya eri president nti akayaye kaalya. Otegedde akayaye kaakola kati. Nze nkyayimiridde ku mulamwa ogw'okulaba nti Kawempe North tetugiteeka mu mikono gya General Kaguta Museveni. Kubanga nali wano Saakozi ne nkugamba nti Museveni mumalirivu era ne ssente yaziteekamu dda. Kati bwe mbeera nga nkolagana ne mwami Mpuuga be bagamba okuba n'ebisawo ne mbeera nga ssaawa ya leero nkaaba bipande. Era bannayuganda abali n'obuwombefu obw'ekitalo mbasaba munkwatizeeko mumpe ku bipande. Ogenda kukola? Ngenda kukola. Ebyo Honorable Segirinya byalese mu nkola ki mu pipeline. Ngenda kubituukiriza. Bannayuganda abali mu America, bannayuganda abali mu UK, bannayuganda abali South Africa, bannayuganda abali luddawa munkwatizeeko. Toyina sente enziro gye bagezaako okunsiiga sirina sente n'emu. Nze mukama wange agenza okubeera nti ajjulula mu bulamu bw'ensi eno nga ne Land Road amanja emyezi 6. Land Road bambi mugumiikiriza. Era yaŋŋambye kwata mpola mpola tujja tutenkanya mpola mpola. Bagambye ebitambula nti interview mainstream ekupika nnyo ekuwadde nnyo mileage airtime ekuwadde airtime mungi olabika okolera regime. Kaakati ekisookera ddala
ekisookera ddala bannayuganda abatuwuliriza bwe nzija wano ewa Saakoozi n'ompaamu emirundi ng'ena Saakoozi tutambudde naawe sigwe mulundi nze mbadde n'abamawulire one ekisooka nze mbadde PR wa Honorable Segirinya tosobola kunjawula n'abamawulire ate tosobola kugamba bamawulire nti oyo yabawadde kati nze nkwate NBS njiwe sente mmeka Haji Saakoozi bwompise wano neetaagisa sente mmeka okuwa oli musajja eyeetengeredde n'omutwalo obutwalo beetaano gye nsobola okubeera nti oba oliawo mbanga akunyooma weetaaga sente empitirivu ebyuma obuuma studio eri wano yokka wano ebyuma bya bbeeyi kati oli ovaayo n'agamba nti NBS ekupromotinga gundi ekupromotinga kati njagala nkugambe bakama baffe kati kangeze Honorable Betty Nambooze tava ku barometer bwava ku barometer ate n'asala nadda kusanyuka bwava kusanyuka ate n'asala nadda ku BBS kyobagamba nti nabo babagira bateekawo propaganda ono okulaba nti bannafuya okitegedde bateekawo propaganda ono okulaba nti bannafuya n'abamawulire mmwe mwennyini mukimanyi kubanga eyo yonna mugenda mutuuka ku muntu wa wansi mutuuka era ne babagamba nti Muhammad Luwemba Luuswa okitegedde amawulire nago gaagala atunda okitegedde amawulire gaagala atunda kati gwe tonyumirwa nnyo okuteekayo content yo haja olabibwa tonyumirwa nnyo okuteekayo content wo n'alabibwa abantu b'obadde osubira nti oba oliawo emitwalo 3 ginaalaba plus gwe n'ogenda nga towezezza nawanuke so gobadde PR yes mbadde PR there is no way you can separate me with the journalists with the media. Fourth Estate, the journalists have done a credible role. Bebaleta Honorable Segirinya. They built him. They made him. Kate wali nsonga joyinza kubaawula. Omanyi Saakoozi Haji. Burandi yo gyozimbye eba burandi yo. Honorable Segirinya has been a brand of the media. All media babadde balina content. Karate go otabera nankolagana na media. Yes, bwe ntabera nankolagana na media mba nkoze nti. Yes. Kati nze Kini Kaliso we NBS muwe sente mmeka nkugambye Land Road amanje emyezi 6 era namugambye Land Road wange tonkola ebyekifere bibatukola mu kalulu nongoba munju ate noleta abamawulire nkwegayiridde akaluka kasoke kagwe nja kuwa ku bibiri by'emmotoka era Land Road nagamba kaninde bibiri by'emmotoka kubanga akimanyi nti twawangudde dakalu. So Mpuuga omweganya? Mpuuga sirina kakwate naye. Saagala mbalimbe. Sirina kakwate na mwami Mpuuga sirina kakwate naye. Saagala mbalimbe badnaka Wempe North. Okay. Tukiryalinge ekya maama. Bagamba ne maama ono mbu yakuleetera ebizibu. Mbu maama alina statement ze yamansa mu kuziika ezikuba ekibiina. Ebintu bya maama mbu nabyo biku affectinga ebintu bya maama bino obisamalazinga otya? Yes, ekituufu kiri nti nabye kugundi ezenjawulo era baŋŋamba nti obadde n'akalulu naye ate kakati maama atereezeemu wano akola atya n'okukitegeera bassebo ne bannyabo. Oli maama mukadde wange nze maama sisobola kumulaba mu kamwa. Maama ekirala tuli mu political environment whereby maama bambi tamanyi bya bufuzi. Ekyo njagala sagala kikweke. Tabimanyi. Tamanyi ebyobufuzi bitambula bitya. Kitegedde. Tamanyi wawa kwogerera na ukiki kyakwogera era maama namusaba abere guided. Namusaba ne mugamba maama I am willing to offer time for you to give you guidance. Era nakiriza where necessary naddala ku nsonga ezeekuusa ku byobufuzi nkuwe ku guidance banaye mu musonyiwe tazikola ki tabitegeera bannayuganda abaogera nti maama omanyi mu politics tulinamu ba opportunists abalaba omuwaatwa ne bagamba nti maama engeri gyatamanyi byabufuzi oli ne bw'aba muwadde mutwalo bamaama n'aguleeta nti maama bambi nga kitalo maama asobola okukola ki okwebaza ate kirala maama tamanyi bano abannabyafuzi bannakigwanyiza oli munnabyafuzi munnakigwanyiza asobola okugenda n'akyalira ku maama ye nga tamanyi nti ono agwa kibiina kino oba kino bambi n'ateekawo essimu nti nkyalire ku maama wasegenya neyekola ki neyeebaza so bambi maama ku lwa Honorable Segirinya bambi kati omugenzi
mama tu ebigambo bya mama tuleme bitwala nnyo bw'aba ayina we yawetako ekkoona tumuleke. Yes, mama tumuleke kubanga olutalo olukulu lwe tuyina lwa kununula Kawempe mwami Museveni mwatadde billions empitirivu okulaba nti agitwala nefe abaliwo abali abalamu billion agitadde mu baani mu BNRM balese oba mu opposition gwaji tomanyi nti omuntu abantu basobola okwefuula aba opposition ninga they are not part of us. Okay, they are not part of us. Museveni ataddewo sente awo buwumbi na buwumbi nali wano nenkugamba they are not part of us. Bannakawempe North Bannakawempe North beyaguza nkuta oli gundi olire gundi procession ye nebeera nga eri mu kawumbi. Abantu be Kawempe boyagala okukiikirira nobeera ndi ku kitebe wagenze n'emmotoka ya milioni 600 parking yo erimu emmotoka ezitaka wansi wa buwumbi buna. Anyway, yes, kyenjagala ekirala gwogamba nti programming y'omusajja wali ogimanyi akaseera ke kamu na mwandu naye agamba ebintu by'omugenzi yali abitegeera bulungi era naye ayagala kukola ki kati bannakawempe babuuza ani gwe tuwa ategeera sisitimu aji bannakawempe tubawabya ate nange tonyononera lunaku aji kati bw'oteeka wali nange nonteeka wali osimba ku layini ki agireka kwonoona mukutu guno omukutu guno togwonoona bannayuganda bawaayo obudde bwabwe yali amusula wano ewa amanyi program tukyalwana wulira tukyalwana n'okulaba nti omwana oyo tumuggyako DNA etegedde bingi nnyo byemmanyaji besobola tukyali mu kalulu kwakulaba nti Kawempe ebeera mu mikono emituufu gya Honorable Muhammad Luusa Luwemba. Ensonga ya DNA eyo nkulu nnyo tujja gyogerako olulala. DNA tugireeta olulala? DNA tugireeta olulala. So tugireeta olulala. Kati Kawempe beetaaga omuntu emikono emituufu. So emikono emituufu gwagirina? Nze njirina. Tewali kubuusabuusa Haji emikono emituufu nze njirina. Ate era na Haji bw'olabaawo era naawe obusobozi era obulaba mu nze. Etegedde kubanga bw'oba oyagala omuntu ono member wa parliament agenda okukiikirira omuntu ono wa wansi omuvubuka asula enjala akola ebyaleero yenze ekifaananyi ekituufu ayise mu hasa entuufu ze tutegeera nti ono hasa ntuufu nkubye ku bulooka bodaboda ngivuzeeko oluggi lwa takisi ndusiseeko nkubye kupooseeko ku bizimbe ebyenjawulo ebizimbe ebisinga mu Kawempe wano mpozi nga kyazimbiddwa ggulu nkipooseeko. Ate era abakama bange bannumye ku bizimbe ebyo era bwe bandaba ku TV bwe bandaba ku channel ez'enjawulo bagamba bambi omusajja yeetaaga tumusindikeyo bambi abonyeebonye nnyo. Alright. Njagala nga tumaliriza Pate yategese kibayita debate mugenda kubeera nga mutuwaamu debate tucheckinge articulacy ya 10%. Weteeseteese otya ye gwe okiraba otya kibeeyo tekibaawo oba tekyetaagisa ekisooka byonna ebikolebwa ekibiina nze mbiwagira byetaagisa kakati omuntu abadde ku debate ez'enjawulo gwe kyogamba ndi mufiya yonna nti tosobola ku debatinga kati olaba kati luli babadde bamanyidde mu gundi mu show zino ez'Oluganda era nabagambe nti gundi gye tuddamu kola ne Haji ejja kuba ya luzungu Kanale Mugume yatandise okunkubira yanjagala ku Big Talk akwagala ku Big kagwa njagala ku Morning Breeze ono Kamalo wa gundi Owen TV naye aneetaaga so ezo show nazo nzaaniriza era nabo natandise okubawo enteekateeka tuzigendeko tulabiko kubeera ntuggusa ensonga. Debate weteeseteese otya? Debate omanyi nze debate seetaaga kweteekateeka kuba nze already oli muteeketeeke. Nze ndi muteeketeeke mpise mu mikono emituufu era olunaku olwo okuggyako olunaku ekyenjawulo olunaku olwo kyenja okukola nja kutambula n'ekifaananyi kya Honorable Segirinya kimbeere wano kuba yatulekera eŋŋombo fight hard rwana manyi nti Haji naawe eyo gy'ova oyina eŋŋombe eyo gikutambulirako buli lwoba weebasiba oti fight hard rwana. So oli ready Friday? Ndi ready Haji ate natandise ofuna amasimu ag'enjawulo Haji
nga gava mu bannayuganda ab'enjawulo waliwo omukwano gwange mu America yaŋŋambye nkwazike ku accent ne mugamba accent yemala ogirina njoyo njirina debate egenda beera mu luki debate tubadde twagala ebeere mu nnimi zonna tukozese oluzungu tukozese oluswahili tukozese french tukozese eki mbakati waliwo mukwano waliwo candidate omu gwe saagala kuddako wano yagambye yankubidde essimu ekiro naŋŋamba ono njogera ne Muhammad Lwembaluuza konze ye mukama wange mbadde nsaba oyogereko n'ab'ekibiina debate bagiteeke mu Luganda ne mugamba ebyo bizibu byo bw'oba wajja mu lukano nga teweeteeseteese ebyo bizibu byo guma era namugambye bw'oba tosobola lwalawo weeteekeko kanyula basabye dda debate ziveewo ebeerewo njagala ntuule wali ate omukolo gwo njagala ogukavalinga live ogwo omukolo ngenda kubaayo era njagala obeerewo waiswa ssebo waiswa nzija okukavalinga mukolo guno njagala obeerewo nogamba njagala obeerewo gambe bannange Muhammad Ruswa Luwamba is the best candidate kubanga engeri gye ngenda okwanticulatingamu mu matters teweekwasa nate saawundi egaanyi tetwagala ntuuke wali eri kugundibwe nti katuuti ntandika okubeera nti nnyanja ensonga nga tolina woonootinga vocabulary zigenda kusukkamu muganda wange waliwo debate ezategebwa ku Serena abakulembeze ne batya abamu okujja muganda wange era designing nategezebwako nti egenda kuba ya mutawaana nnyo woli wendi nze ndirwedde oyagala mu lulimi ki njagala mu luzungu Oluganda kuba waliwo bantu baffe abawansi abategera Oluganda abannakawempe abamu beetaaga Oluganda bawulire abakulembeze baabwe Oluswahili Swahili ezo Swahili nakabeeko Swahili naye abeeko English there Swahili yadde simumanyi naye njagatirira so wogamba debate ebeewo omubaka muno yagambe omubaka omu yaŋŋambye muganda ngenda kukola ndi ne mugamba muganda wange leesi gibuuke muyita bannamawulire yita bannamawulire leesi ogibuukemu nga bukyali kubanga kamera zinaabeera awo zijja kuba ziweereza gundi tojja kudda wali ate ogambe ekaapu izibiti ekopusi abo bebagala a few moments later okay so ekintu bwekityo bwe kiri honorable gamba abantu bakuwa akalulu abantu bange abeesiimi sijja kukoowa kwebaza Haji weebale kufisangawo kadde n'ompita Haji nno ninako ettofaali ddene era bwe mbeera eyo nga neebase ŋŋamba nti ku bannakawempe bannakawempe nja kubasaba ku bibiri ebyo eby'emmotoka nga ntematemeza segibox Haji nkuleetere ku gundi nkuleetere ku nkota y'ettooka ewaka ne sseggwanga n'embuzi Haji olyeko kubanga Haji gw'omu ku bantaddeko ettofaali eddene bannayuganda bali tebammanyi okusinga naye noneeta wano ku gospel live omuntu yenna gw'oleesa akatebe n'okamuwa omuzindalo guno n'ogumuwa oba omuwadde ensi kubanga bannakawempe njagala okubasaba n'obuwombeefu munteekemu obwesige ŋŋende ntuuse eddoboozi lyammwe mu paalamenti mmalirize manifesto eno project nyingi nnyo ezibadde ku pending zigenda kukolebwako mu nnaku 10 nkakasa nti mukama wange abaamunyooma baabangayo ne bamunyooma bayitirivu ennyo naye ne musalawo ne mugamba nti Muhammad Lwembaluuswa Muhammad Seggirinya agenda atukiikirire era mbakakasa taba disappointinze wakati mu kubeera nti taba disappointinze ebintu ebyo byonna success eyo yonna tugituuseeko babiri so bannakawempe North n'obuwombeefu bw'ekitalo manyi nti mmwe muyina mandate eyo mwe mugenda okugumira enkuba mwe mugenda okugumira omusana mwe mugenda okusiiba enjala nga muli mu bubokisi mutiikinga nkakasa nti enjala yammwe okugumira oba oliawo omusana sijja kuba disappointinga nja kukola ekyo kye munsuubiramu mu nnaku 10 manifesto ngenda kuba ngizinzeeko ng'ate tutunuulira bintu birala nnyo bannakawempe North mbasaba munteekemu obwesiga eri ekibiina kyange National Unity Platform President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omumanyi bulungi nnyo ndi musaayi muto mbaddengawo mu nsonga zonna nga nenyigiramu siryanga ku nguzi kubanga enguzi nkulu nnyo empisa mweziri nja kulemerera ku musingi ogw'ekibiina nja kutambuza ekibiina ndi mwerufu nnyo nja kutambuza ekibiina wakati mu kawempe ndi mwerufu owekitiibwa President nze sizze kunyakula
ndi mwerufu ate njirala nvira ddala mu ghetto. Omanyi ntera nnyo okwewola ku bigambo bya pulezidenti wange wagamba nti okuliyetinga aba Bobi Wine abayitirivu tujje tukyuse nze omu ku bo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuwe chansi mumpe chansi njagala okwebaza nti fe abavubuka otuwadde opportunity n'otulaga eri ensi yonna era keekadde pulezidenti tukuddize manyi nti ne bw'onaaba oli bbali ng'oli mu State House emagere onkakasa nti tujja kumakinga program. Twagala bakulembeze betulonda ate nkya ne tumusanga wa Mwami Museveni. Ekyo tekisobola naawe kwapeninga. Nze DNA yange ya NUP. Nze DNA yange ya NUP era bwonkebera ku mugongo wano. Ninawo NUP, tatu ye NUP, ninawo tatu ya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkakasa nti values ezo Honorable Segenya zabadde ayimirirako ze values ezimu nze ngenda okuyimirirako. Baganda bange ababoda, bamaama, batata bato bange mwenna mbegayiridde olunaku z'omwezi nga 13 tukke mu buboksi naku z'omwezi nga 13 siri specific lwa kumeka nezi na mwezi gwa kusatu mwezi gwa kusatu ogwa April ogwa March March yes tugenda kukirira mu buboksi mulonde mutabani wammwe atabalidde mu lukwe abaliddewo nnyo Honorable Segirinya ate nkakasa tingenda kubakolera kulwa Katonda n'ensi yange. Okay. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensonga bwe zito bwe ziri abeesimbyewo e Kawempe ffe tujja kuwa platform ojje wano oyanje ensonga zo. Abatuuliza abalungi mbadde sibawadde ennamba ya simu. Wayinza okubaawo bamuzira kiseera abali eyo. Ayagala okuwa ebipande. Abankwatizaako ku bipande. Sajja mumuyambe. N'ensonga ya Land Road emyezi 6 muganda wange. Simu yangu muganda wange. Okay. Era ne bw'olaba embazi guddemu negundi lutalo lwano okulaba nti Mwami Museveni teyetwatwala Kawempe North. Okay. Enamba eri 0700 59 15 0700 59 15 n'endala eri 0 musanvu mukaaga emu 24 63 85. Alright. Obeera ne Muhammad Ruswa Luwembo. So bwekityo bwe kibadde naye nga tubagamba abantu b'Ebungereza awo bagita Love Edition egenda kubeera ku Royal Legends East London era ng'omutegesi bamuyise Richmond awo ku Upton Lane Richmond promo wamu ng'ali ne Mary Ingabire abayimbi bo abakatawaana bagenda kubeerawo Mr. Semakula agenda kubaawo Rema Namakula Olulugave class first class Lugave first class number 1 bagenda kubeerawo Violet agenda kubeerawo muganda wange ono ow'embaale asinga okukuba embaale emiziki naye agenda kubeerawo Titus. So bintu bingi bandi ez'enjawulo zigenda kubaawo tujja kuba tubabuulira ekigenda okubeera nga kitambulira ddala malidatisana. So genda booking eteboyo booking tickets zo obeere nga Valentine eno tekuleka ensonga zibeere nga zibeerera ddala maridadi sana. Tetugenda kusukkawo tulabagane next time.